eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa avudde. Alright, buterevu nate omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza. Wasibyeta ssebo osibyeta nyamala tuli fenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kaluma Gigange. Program eno etwogera ku nsonga ezigenda maaso kwanzeberawo era nga munange meramu kye tuyita amawulire ag'enjawulo agabaddewo mu nsi tunamuko amatonotono bwe tutyo nate tugenda maaso netukolaga Kaluma Nywera waava mu nsonga ezitali ezimu era mu kaseera kano kennyini tutandika erondeza n'amawulire ag'enjawulo tubenga tutegera munaffe ki ekibaddewo bwe kigenda maaso mu nsi bwe tuwangaalira tutambulire mu kumanya gwe munange nate anti eyo kakati nno njawo tutandikawo mu ggwanga wano erimayiddwa nga erya DR Congo. DR Congo mukimanyi nti nno over a long period of time eggwanga eryo Katonda yalikola n'aliwo kibayita obugagga obw'ensibo. Ebigagga biyitirivu nnyo nti abazungu babibbye ne biganya okuggwaayo, abaddugavu ne babibba biganya okuggwaayo. Naye obuzibu obuliwo nti ate bannansi bambi abasinga obungi ennyo bali baavu, bali bagamba nti no bamponga byoya. Lwaki? Mismanagement. Nti kubanga buli kisakwata ku by'obugagga ate munnange yekkusa yekka. Kati abantu munnange ab'ensi ne nga tebafunamu n'akamu n'akeddagala. Kakati ekidirira kwe kulaba nti nno buli nsi oba buli kibuli bawo kimanya nti nno maybe abantu okufunamu ensi n'okubanga etebenkedde ate kibakola kutandika kucyankalanya ggwanga sakira abantu tebatereera kusobola kubanga ate bafuna mu byogagga byabwe. Ekyo kibadde kiraba mu nsi yonna engeri gye bateekatamu kye bayita entalo nti kasita mukimanya nti nno mubeera mu dduka kkiriza obagaana ne mba mulina ebyobugagga we muli temujja bisima temujja bitunda kubanga emmundu ejja kubeeseka wajja kuba kibayita obutabanguko. Akati nno bye byagenda maaso nga bibeerawo mu nsi zaffe ez'enjawulo ezikyakula naddala ate nga zirina ebyobugagga ng'eggwanga libaddwa nga erya DR Congo. Aka DR Congo okuva mu biseera biri we naggambira abasajja ababirigi nga bagenda maaso balitutte nga batwala buli kimu kye baalina ne libeera nga lifuuse lyabwe nga lya muntu nga kabaka owa Belgium mu biseera munnaffe atuuliriza Teodoro. Naye munnaffe bajja Belgium nerita neriwamu Abafalansa. Faransa ne bagaggawala, Abafalansa ne bagaggawala ne baliwa okugamba buli omu nabeera nga agaggawala muganda wange. Naye ng'ate bannansi byeri yankuta. Akati ekigenda maaso mu ggwanga erya Congo nakati wetwogerera entalo zikyagenda maaso nga ziyinda. Entalo ziyinda kitegeeza nti abantu bajja kudduka era bajja mu mawanga agabyetoolodde nga Uganda. Tulina Abakongo bayitirivu nnyo abanoonya obudamu kuba tebakyasobola bunange kuba nti basula mu byalo byabwe ebijjudde gold, ebijjudde diamond, ebijjudde emiti, timba, ebijjudde rubber, amasanda ag'ebbeeyi. Naye tosobola kuba nti babeerayo olw'entalo ezigenda mu maaso ate ng'entalo zino ziri fueled oba zikubamu nate munnange amafuta n'amawanga agagala okuba nti gabba ebyobugagga bino. Munnange olw'ensonga eyo amagye gaakola bye gasobola gonna okukola gakola emikago okulaba nti Congo efuna emirembe. Wano twafuna omukago ejje ery'omukago ogwa East Africa. Even before that Uganda twagendayo nga twaga kuzza emirembe mu kitundu ekyo kubanga emirembe gibula mu ggwanga erya Congo naffe wano abalirwana tufuna naffe obuzibu kubanga abatujja oluusi bavaayo abayeekera ne beesogga wano ate n'abaana bayeekera Congo bava wano ewaffe. N'olw'ensonga eyo kitukakatako okuba nti naffe tugendayo okuba nti kola ki tulwanyisa abayeekera abaddukidde eyo emirembe gye ngasi okuba ngiddawo. Naye baatugobayo ne mutugobayo ne tuddayo nate kubanga tulina okuba tulina mission gati nno abatukolako wano ebyambyone baddukira mu ggwanga erya Congo ne kiba kitukakatako okuba naffe tugenda okuba tukola ki tubagiddayo. Eggwanga oba giyita amawanga ga East Africa ne gakola ejje ery'omukago era ne gayiiya ne gateesa naga nti no kale engeri Congo gye bagigatta nate ku jeri ku mawanga gano netwaniriza ate nate kubanga tugendayo. Nejjo juzi wano ate munnange bagamba nti ebbanga yamwe eriweddeko ate muveeyo. Akati ekiri mu ggwanga lya Congo president waabwe Sekedi yava munene agamba nti nno agenda goba bonna abaliyo kubanga akizudde nti abamu kwabo amawanga agaliyo ate amagye agaliyo gasupportinga abayeekera nga tegagala lutalo lubeere nga luggwa mu ggwanga lya Congo. Akati munenge bagenzeewa wulira president wa South Africa amayiddwa nga Cyril Ramaphosa avuddeyo n'alagira bateeke abasirikale 2,209 abasirikale abagenda okuba bayambako okulwanyisa abayeekera abali mu bitundu by'eggwanga ebyobuvanjuba obwa DR Congo. Era amagye gano kigamba munaffe atuuliriza gagenda kubanga gajjanga ekitundutundu kwekyo
mission okuva mu South Africa jibaita South Africa mission agali mu DR Congo era nga munafa tuzalo gakkirizibwa kwani gabiyingirayo mu mwezi gwali gwa kutaano omwaka oguwedde. Kigambibwa ndi South African mission eno of course tulina amaje agava South Africa, wagubayo amaje agava e Malawi n'amaje agava mu Tanzania gabana gayingirayo okuba gadza emirembe. Mission eno obe ya South Africa eno kigambibwa nga government negenda kuba nate edda mbigere bya amaje agegwanga aga East Africa agavude mu ggwanga erya DR Congo mu December mwaka ogwedde. Government kasaya government ya DR Congo tegali effective, government tegakola gaveyo talaba unjawulo yona gigalese mu ggwanga lino. Kali amaje okubanga gagenda okuva South Africa kigambibwa ati bataddemu rands ne sente za South Africa billion obumbi 2 bulambirira boziza mu dola bwe bukadde nga 15 obwa dola za America. Uganda sente ziba nyingi bataddemu ezo era bagatino zino bagati zinzo okuba ziyabatwadiriza paka December mwaka guno okusinza ku statement nene ifulumiziddwa that is okuva makago wa president gwanga ya South Africa. Akati kino kijide munnaffe nga okuwanagana kwazeemu mu ggwanga lino erima eddwanga ery'eddera Congo era nga abantu 10 badduse ekibabu gaite abambe esoze mu ggwanga erya Uganda era tuba receiving wano ku border bayingira era nga munnaffe kwabo kiga nti ogattako abantu ng'obukadde nga 7 obwadduka edda mu maka gaabwe olw'ensonga nti enrozi bazigenda mu maaso nga zibeerawo n'oluggwa ng'ate n'oluyingirawo n'oluggwa n'oluyingirawo. Jjojuzi ono pulezidenti wa ggwanga erya DR Congo yavudde n'agamba ku Rwanda ng'abalabula nti ajja balumba abakuba ekifuba kufuba olw'ensonga nti nno balaka bateeka ssente mbayeekera mu eddwanga aba M23 Rwanda beyeegaanye. Burundi the same story. Ate kati kugamba embeera bwetyo omunange bweri mu ggwanga n'eddwanga erya DR Congo beetaaga kuba nti bazza kibayita emirembe. Nkujjeyo nguzeko mu ggwanga eddwanga erya America munafa atuliriza leero America batandise kibayita okulonda. Bali mu kuba ndi balonda ki si kalulu si ki naye waliwo amateeka ge balina okuba nti bayisa biru balina okuba nti bayisa ez'enjawulo. Zino biru za buyambi baziyita aid bill era kigambibwa nti banademocrats be basinga mu seneti batugamba olukiiko olukulu olw'eggwanga olw'owaggulu banademocrats basingamu era nga onako batandise okuba ndi mune balonda balabe eddala oba sente aid package sente zino ez'okuwa obuyambi eziwerera ddala biliyoni 95 mu miliyoni 340 ez'okuwa obuyambi baziyisa eri obuyambi ensi 3 okuli Israeli, okuli Ukraine, okuli Taiwan. Kakati jjukira ensi zino zinyogeddeko esooka Israeli erimu kulwanagana ate atumanyi kino America tasobola kuba nti egivaamu kubanga Israeli yankizo nnyo mu byafaayo bya America ne mu byenfuna. So banywanyi banfanfe bwe tuva kweyo tugenda mu ggwanga eddwanga erya Ukraine nabo bamanyi nti America tebali makambo n'eggwanga eddwanga erya Russia wansi wa mukulembeza mayiddwanga Vladimir Putin. Akati be bayimirizaawo olutalo luno nga bawayo kibayita obuyambi mu byokulwanyisa mu mmere muki ebyenjawulo ebityo. Then bwogera ggwanga eddwanga erya Taiwan, in fact China yegamba si ggwanga kizinga, Taiwan egamba beetongola era ggwanga yo. China egamba tino muli wansi waffe. Kati America of course eri kusaidia Taiwan. Kali bakusaidia Taiwan badde bawo obuyambi omuli byokulwanyisa ebyenjawulo. Kali balina okuyisa ssente ezo ez'okuyamba ensi zino zinyogeddeko essatu. Kali bannaffe bannamateeka bayite ba members of parliament balina okuba nti at least ebitundu 6 bafunye bulunga 6 okulagala okuba nti munaye bayisa etteeka lino ate balisindike eri okuba nti munange erikola ki eriza liyisibwa oba nedda. Kali jjukira President Joe Biden abadde yavaayo munene n'asaba olukiiko olukulu n'agamba ne mwangu okuyisa nate etteeka ery'obuyambi sakita ati munnaffe amawanga tugwa munange obuyambi Israeli yera okuba nti munange ekola ki erumba Gaza okuba nti efuggaza be bayita abatujju bana ba Hamas. Kali mwezi tuli mu Gwakuna mu mbeera y'emu eggwanga eddwanga erya Ukraine lina okuba omulashani eri muwangula, Taiwan erina okuba China ne buwangula. Akati etteeka lino bagenda okuba nti bayisa kigambibwa nti nno liriko
Israeli betako obuwumbi 14 obwa dola, obuwumbi 61 bwa Ukraine, ate obuwumbi 4 mu milioni 803 bugende nate mu Taiwan n'emitundu ebiriraanye waawo emayiddwanga Asia Pacific. Kakati bwekyo kiri era ne bagamba nti kuzinera kuliko obuwumbi obulala 9 mu milioni 15 zigenda kugenda mu kibayita obuyambi eri abantu ba bulijjo bano bali mu Gaza ne mu West Bank ne mu Ukraine n'ebitundu ebiriraanyewo nga just buyambi. Owuliriza America asupportinga otono lubeerawo ate n'ayagala akuwa emmere gwe akubiddwa mu lutalo olwo kye bayita humanitarian aid. Akati embeera bwetyo bweri ku sayiti eyo. Kakati nga nkujjayo eyo nate tujja kgendako mu ggwanga erimanyiddwa nga erya banafu aba Israeli ne Palestine. Kyekiriyo famire ez'abantu ba Palestine nga bakwatibwa nga balina akakwate ku Amerika. Ekyokulabirako oyinza okuba nga olina obuzaala wa mirundi ebiri ebutuuze oli mu Palestine nga toli mu Amerika. Naye nga famire ezakwatibwa ne ziggalibwa mu ggwanga erya Israeli kali bavuddeyo ne banenya ne gavumenti ya Amerika okusirika. Okitegedde okusirika. Akati waliwo bagamba message waliwo omu kwabo avuye ku bandi bekalakasa bamuyita Yasmin Elaga. Yasmin Elaga agamba nti message yo kajafunye okuva mu gavumenti y'eggwanga erya Amerika oluvannyuma lwa kizibwewe ababiri okuba nti munange babuzibwa batwalibwa bawambibwa. Kyokka nga bombi bino bagaa ti nno Bamerica ate nga Palestine nti bakwatibwa amagye ag'eggwanga erya Israeli nga basangibwa mu nnyumba yaabwe okuliraana Khan Yunis eri mu maserengeta ga Gaza. Era ono mwana muwala Yasmin Elaga kati avuddeyo n'agamba administration ya President Joe Biden ebirenga ekikolwa kino ekyo nekisoboka eyongereko kyekola okulaba nti nno abantu bano bafuna obwenkanya n'okuba nti bateebwa. Aga nti nno bakizibwe babiri bano omu myaka 18 egy'obukulu amayiddwa nga Boraka Alaga ate omulala wa myaka 20 egy'obukulu amayiddwa nga Hashima Alaga bakwatibwa nga twali musango nagwe bataddeko. Naga tubadde bikasa twegairiya gavumenti y'eggwanga erya Amerika. Ono omwana Elaga musomi w'amateeka mu Northwest University mu Chicago. Era naga nti nno naye kibakoze buli kimu kyebagenza okuba bakola balemwa oba balemesebwa. Nagamba nti nno aba families epitivu nnyo eziri wano nga zibadde ziba zipushinga okuba nti nno aba Palestine nga ate Amerika Israeli yabakwata ne bateeka mu makomera ng'ebasanze mu Gaza tebalina musango lwaki tebabata. Bakoze okwekalakasa munafu atuize ne bakola lukiiko olw'abamawulire ne bagamba nti nekimala kimala. Era ng'ali katuuti era gayagambye nti nno yategeera nga bakazi nzime bano bombiriri bawambibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa February. Era naga nti yafuna essimu okuva eri anti we ali mu Gaza. Naga nti mu kukaaba okw'enjawulo anti we yamugamba yambuye ekyaliwo nti abasirikale ba Israeli bagenda maaso ne bamenya ennyumba mwe baali mu kyo kimanyiddwa nga Alumawas okuliraana Khan Yunis era ne basiba abakazi ne basiba n'abaana. Ne bagamba nti nno ebyaddala mu kubasiba anti we amugamba bano bakizibwe ababiri wamu ne taata waabwe saako anko waabwe n'abebasangamu ab'eŋŋanda abalala basajja babiri nabo bonyine ne bakwatibwa amagye ag'eggwanga erya Israeli ne batwalibwa. Era mu kubatwala baleka ennyumba yaabwe bagikubye egudde ku ttaka. Emmotoka eya famire baleka emipiira bagikubye gyonna nga yabise okusinga ku anti nga bwannyonnyola bw'atyo. Era okuva olwo tebaddamu kuwuliza ku bantu baabwe. Akati mu nnaku ezaddiya munaffe era gagamba nti nno yasindika gye bayita emails obubaka eri ku embassy za America mu Jerusalem, mu Tel Aviv ne mu Cairo. Network kyaddamu na kimu n'akeddagala wamu pozi n'okusindika ebbaluwa eri amagye g'eggwanga erya America agali mu Gaza. Naye agamba nti nno bw'okyanga asindika mabaluwa ebikumi n'ebikumi yakafunako okuddiwamu kwa mulundi gumu gwakooka nga bamugamba nti kituufu apiriyo twagifunye okwemulugunyako twakufunye. Ati agambye ebyadda balinze n'oduka ebakoma kyokka nti amagye gabannaffe aba Israeli tegana ekyo gavunana abantu bano wabula gabakutte gabasibye kyokka ng'ate Amerika newankubadde ng'ate balinamu kye bayita omusaayi ogwa Palestine. Akati bakubira omulanga baga nti no Amerika zuukuka muluddewo nnyo okuba nti muzuukuka nimuyamba ekigenda mu maaso mu ggwanga lino. Munnanga atulize eno ebijjidde ebyaddala bavudde ne bagana okugamba nti no ebyaddala Israeli kyeriko ekigenda kyabwe kikulu ennyo
kyakusanya kye bayita all of Palestine, wabula si kuba Bahamas, si kuba batujju, naye kusanya kye bayita Palestine yonna bwatyo batugamba. Webijjidde baga nti of course abantu bakafa kusinza ku ministry ya health eya Gaza, baga nti abakafa sibuchanga Israel erumba nga Oktoba 7 omwendo gulinye paka ku 2,873 nga kubano kuliko abaana omutwalo mulamba 12,300 era nga kuliko n'abakyala 84. Kati munembera bweti bweri abakafuna ebiwundu bali eyo mu 6,886 abakafuna ebiwundu, era nga muliko kuliko abaana bakufuna ebiwundu 8,663 n'abakyala 6,327. Abasukka mu 1,000 kwabo kiga tino bali mu mbeera mbi era bitakuwa ndi munne bagibwayo obatajibwayo enkya tuyinza okubabika nga bafudde. Kaluma nywera avaawa. Okyali mu program Kaluma nywera. Okay, butereevu tukyali ffenna munafu atudiriza okyali Impact FM radio Lwasamanja program Kaluma nywera nga bulijjo omulangira Kalema Gegange. Kyo tulina nate Kaluma nywera wava wakati w'Abafirisuuti saako n'Abayudaaya gite Israeli wampozi ne Palestine mu mbeera bwete munafu atudiriza tuba tujitwa nate okusinza kuba kulembeza ab'enjawulo obutabanko bujjo bubeerawo mu mbeera zonna bwe zityo, era nga munnange tulabye bakabona abalamuzi bakabaka kabe tuli mu kaseera kano kennyini abakulira oba batwala abaana ba Israeli oba Israeli yonna mu mbeera bwekyo munafu atuddiza. N'olw'ensonga eyo twasema okuba tulaba kabaka amayiddwa nga Dawudi, kabaka omutabani akomyewo amayiddwa nga Abusaalomu wakoma ekyalo omuganda nga atuliriza biseera biri ebya Dawudi. Akati awo tuli wajjukira Abusaalomu yali yadduka nga yagenda naye n'akomawo n'amugaa nti akomewo, wakomawo n'ayeyawula yali yagenda eri bayita Egesuuli, bwakomawo n'abeera eyo yamalanga emyaka 2 atakola ki, kabaka tajja mu maaso ge olw'ensonga nti yali amanyi nti nakyali munyiivu nnyo olw'okuba nti yatta muganda we yagenda mu maaso n'abeera nga asobya ate ku mwannyina amayiddwa nga Tamali biseera ebyo. Akati tuba Abusaalomu kuba yabuuza kabaka n'amugamba nti nno munnange ngenda kukola ki wano, kuba yamutumira Yowaabu nga agala munnange agende kabaka, naye kabaka n'abeera nga Yowaabu tagenda kuba nti amulaba, naye kyaddirira kabaka nakkiriza okuba nti munnange alaba Abusaalomu, era olwaddirira olwagendayo okuba nti amulaba munnaye Abusaalomu n'avunnama mu maaso ga kabaka, era kabaka n'anywegera Abusaalomu ekitegeeza nti yalinga amusonyiye nga amukkiriza okuba nti munnange asooka nti abeerawo. Naye munnange oluvannyuma lw'ebyo Abusaalomu gana nga tuliriza neyetegekera that is eggaali n'embalaasi wamu n'abasajja 5 malambirira okumukulemberanga. Munnange Abusaalomu gana nga tuliriza mutabani wa kabaka gwe tukati obudde buno kabaka Dawudi kigambibwa nti nno yagolokoka nga buli ku makya n'ayimiriranga ku kkubo erya wankaaki w'ekibuga. Awo nno omuntu yenna bwe yabanga n'ensonga emwetagisa okulaba kabaka ng'alina okuba nti amulaba agende omunnange alamulwe, Abusaalomu kyeyakolanga yamuyitanga n'amuuza ku bbali n'amubuuza nti owaayi oli wa ku kyalo ki, era omuntu we yamuddanga munaga nti no nze omuddu wo nva ku kimu ku kyalo oba ku bika ebya Isirayiri. Abusaalomu gana tuliza n'amugamba ng'ebigambo bino wammanga, n'amugamba nti ebigambo ebyo birungi nnyo nnyini ddala, naye tewali muntu kabaka gwasigidde anaakuwuliriza. So Abusaalomu yayogeranga ebigambo ebyo, naye n'agamba nga nesinga nze mulamuzi mu nsi, buli muntu yenna eyandizze nga gyendi ng'alina ensonga n'ali mulamuliddenga mu mazima nekubira akalanga awo baaba. Era awo omuntu bwe yasemberanga munnaffe waali Abusaalomu kyeyakolanga bajjanga okuvunnamira mu maaso ga Abusaalomu, era Abusaalomu kyeyakolanga n'agolanga omukono gwe n'amukwatako era n'amunywegera. Abusaalomu bwe yakolanga bw'atyo munnaffe Abayisirayiri bonna abajjanga eri kabaka okubalamula, era munnaffe awo wenyini mu kaseera kennyini ng'akikola ekyo n'agenda maaso n'abba bw'atyo ebyo gy'abantu ba Isirayiri nga kabaka takimanyiiko abateegera mu kkubo muganda wange.
awo lwatuuka emyaka 4 bwe gyayitawo Abusaalomu ntafatuliza n'asaba kabaka namugamba nti nkwegayiride kaŋŋende e Kebbulooni nsasule obweyamo bwange eri Mukama Katonda. Namugamba kuba omuddu bwe yali munnaffe ng'ali e Gesuuli mu Busuuli eri yeeyama eri Mukama Katonda ng'agamba nti bwe ndikomawo e Yerusaalemi ndimuweereza. Kabaka n'amugamba Abusaalomu n'agamba nti nogenda mirembe. Awo munene n'agolokoka n'agenda e Kebbulooni. Naye Abusaalomu n'afatuliza n'atuma ababaka okubunya ebika byonna ebya Isirayiri nga bigamba nti bwe munaawulira eddoboozi y'ekkondeere ne mulyoka mwogera nti Abusaalomu ye kabaka e Kebbulooni. Oli omwana w'eŋŋamya baaba afuuka kabaka nga kitawe akyali ku nsi. Munnange Abusaalomu n'agenda n'abasajja 2 birambirira abaava e Yerusaalemi ne bagenda nga munafatuliza abasinga omungi tebamanyi naki kigenda mu maaso, tebamanyi wajje bagenda wabula abagenda nti nno mugende naye era nga bagenze naye ate omwana wa kabaka muganda wange. Munnange awo Abusaalomu n'atumya Akisofeeri ow'eggiiro omuyi w'amagezi owa Dawudi owa kabaka Dawudi ajja mwegatteko. Awo nno kitegeeza okwekobaana muganda wange atuwuliriza ne kutandika okuba nti kweyongera ebya ddala ne kuba kw'amaanyi nnyo. Abeekobana ne Abusaalomu ne bagenda nga bawera nga bweyongera munnange obungi mu kaseera kennyini. Munnange omubaka yajja eri kabaka Dawudi n'amugamba nti nno munnaffe emyoyo gy'abasajja ba Isirayiri giwuguse bagobedde Abusaalomu. Awo kabaka Dawudi n'agamba abaddu be bonna abaali naye n'abagamba nti nno tudduke. Naga bwe tutadduke tewabeewo n'omu ku ffe munnaffe anaawona Abusaalomu. Naga mwanguwe okugenda aleme okututuukako. Wanakuba natuukako ajja tukola akabi konna. Era naga nti kasana tuukako tugende nga tannaba kubanga ajja kubanga wanajja ajja kutta abantu bonna abo mu kibuga n'obwogi bw'ekitala. Awo munnange abaddu ba kabaka ne bagamba kabaka nti nno munnaffe labaffe munnaffe abaddu bo tweteesedde munnange okola kyonna mukama waffe kabaka ky'onooba oyagala. Era kabaka n'afuluma wampozi n'aba mu nnyumba yonna ne bamugoberera. Kabaka n'aleka abakazi be 10 abazaana okukuuma ennyumba. Kabaka Dawudi baaba abazaana 10 abalese okukuuma ennyumba mu lubiri lwe. Ye n'agwamba anaga nti mune kaneogome ekibabu ky'omutabani ayinza okunzita n'ekitala. Era awo munafatuliza kabaka n'afuluma abantu bonna ne bamugoberera. Era mu kumugoberera mune babeeranga mu kitundu ekimayiddwa nga Besumeraki. Abaddu be bonna ne bamuyitako ku mabbali n'abakereesi be bonna wamu n'abapereesi bonna saako n'abagiiti bonna. Abasajja nga 600 lulambirira abamugoberera kabaka okuva e Gaasi ne bayita mu maaso ga kabaka. Awo kabaka n'agamba Itaayi omugiiti nti lwaki gwogera naffe? Ddayo obeere ne kabaka kubanga oli munnamawanga eyagobebwa. Ddayo ewammwe. Namugamba nti gwe yajja jjo n'akubungeesa ntya wamu naffe nga naffe simanyiwo gye tugenda. Namugamba nti ddayo ozzeeyo ne baganda bo. Era n'amugamba okusasira n'amirembe bibeere naawe mu mbeera bw'ekyo munaffe atuwuliriza. Kakati nno ye Itaayi n'addamu kabaka n'amugamba nti nno mukama wange, mukama nga bw'ali omulamu ne mukama wange kabaka nga bw'ali omulamu, mazima mu kifo kyonna mukama wange kabaka wanagendanga oba wanaabanga ow'okufa oba okuba omulamu eyo omuddu wo gy'anaabanga. Awo Dawudi n'agamba Itaayi omugiiti n'amugamba nti nno kale yitawo osomoke. Munnange Itaayi omugiiti n'asomoka n'abasajja be bonna wamu n'abaana abato bonna abaali naye. Abantu bonna ne bagenda mu nebakaaba n'eddoboozi eddene. Abantu bonna ne basomoka. Ne kabaka naye munnaffe n'asomoka akagga akamayiddwa nga Kidulooni. Ne bagenda mu ddungu eyo. Awo kabona amayiddwa nga Zadoki naye najja n'Abaleevi bonna nga basitudde essanduuko ya kabaka ey'endagaano. Ne Abiyasaali n'agenda era essanduuko ya kabaka ya Katonda
ne bagiwumuza wansi okutuusa abantu bonna lwe bamala okuva munange mu kibuga. Awo kabaka n'agamba Zadoki namugamba nti nno essanduuko ya Katonda gizzeeyo mu kibuga. Mukama wali bwakwatiddwa ekisa alinkomyawo nenjiraba yo ennyini wamupozi n'ennyumba ye yonna. Naye bw'alivaayo munange n'aŋŋamba nti nno sikusanyukira n'akatono. Kale nzunzuuno munaffe nakkiriza ankole nga bwane baasiima. Era kabaka n'agamba Zadoki kabona namugamba nti nno gwe toli mulabi, ddayo mu kibuga mirembe ne batabani bo bombi, Akimaazi mutabani wo ne Yonasaani mutabani wa Abiyasaali. Namugamba nti nja kusigala nga nnindira ku kagga we basomokera okugenda mu ddungu okutuusa lwe munaatumira ne mutuma omubaka ajje munange abeere nga ntegeeza. Awo Zadoki ne Abiyasaali ne batwala ssanduuko ya Katonda ne bagizaayo mu Yerusaalemi, nabo ne basigala eyo. Awo Dawudi munaffe atuliza kigambibwa munaffe n'ayambuka ku lusozi olw'Emizeyituuni n'agenda ng'akaaba amaziga nga yeebisse ku mutwe era nga talina ngatto, ali mu bigere byereere. Munne n'abantu bonna abaali naye ne beeyika ku mitwe gyabwe ne bambuka nga bakaaba amaziga. Ne wabaawo eyabulya Dawudi kabaka nti nno okimanyi Akisofeeri ali mu abo abeekobaanye ne Abusaalomu. Dawudi n'asaba nti nkwegayiridde ayi Mukama Katonda, fuula okutesa kwa Akisofeeri okuba obusirusiru. Awo Dawudi bwe yatuuka munaye ku ntikko bwe basinza Katonda, Kusaayi Omwaluki najja okumusinkana nga bizeyuziza munange ekizibaawo kye oba ekyambalo kye munaffe atuliriza, era nga munaffe yeesize n'ettaka ku mutwe gwe. Dawudi n'amugamba nti nno bw'onoogenda nange ojja kunzitowerera, ne bw'onoddayo mu kibuga n'ogamba Abusaalomu nti nno nze n'abanga muddu wo ayi kabaka, nga bwe nali omuddu wa kitaawo mu biro eby'edda, olwo ojja kutaataganya munange okuteesa kwa Akisofeeri. Munange bakabona Zadoki omumpozi ne Abiyasaali bajja kubeerayo wamu naawe. Kale buli kigambo kyonna kyonna ky'onoowuliranga okuva mu nnyumba ya kabaka onookibyanga bakabona Zadoki ne Abiyasaali. N'agamba laba batabani baabwe bombi bali nabo eyo, Akimaazi mutabani wa Zadoki ne Yonasaani mutabani wa Abisaali. Abo be munantumiranga okuntegeeza buli kimu nange kye munaawuliranga. Awo Kusaayi mukwano gwa Dawudi n'addayo mu kibuga Yerusaalemi, era mu kutuukayo bw'ati akaseera ke yakituukiramu kennyini, ne Abusaalomu naye ke yatuukiramu mu kaseera ako kennyini. Awo Dawudi bwe yali ng'ayise katono nnyo munnaffe ku ntikko y'olusozi, Ziba omuddu wa Mefibosesi n'amusisinkana ng'alina endogoyi bbiri eziriko munnaffe amatindiko, nga zeetisse munnaffe emigaati 2 n'ebirimba eby'emizabbibu enkalu 100 n'ebibala ebyekyeya 100 birambirira n'ensawo z'omwenge ey'eddiba. Kabaka n'abuuza Ziba n'amugamba nti nno bino oleese byaki? Ziba n'amuddamu n'amugamba nti nno endogoyi za nnyumba ya kabaka okwebagalangako munaffe, emigaati n'ebibala ebyekyeya byonna byabalenzi bo okulyako, ate omwenge gwakunyweebwa abo munaffe abanaababanga bakooye ennyo nga bali mu ddungu. Kabaka n'abuuza nti nno Mefibosesi mukama wo ali ludda wa? Ziba n'amuddamu nti asigadde Yerusaalemi, kubanga agambye nti nno leero Abayisirayiri bonna banziriza obwakabaka bwa bajjajjange. Awo kabaka n'agamba Ziba nti byonna ebya Mefibosesi kaakano bibyo. Ziba n'addamu nti nno banne neeyanziza neeyanzeege. Nagana neeyongera okuganja mu maaso go ayi Mukama kabaka. Munanga awo kabaka Dawudi bwe yatuuka e Bakulimu ne mufulumamu omwalimu omusajja baga nti yali ava munnaffe
munda oba ku sayidi y'ennyumba ya Sawulo erinnya bamuyitanga Simeeyi. Simeeyi yali mutabani wa Geera, n'afuluma n'ajja ng'akolima munne nga ajja ng'akolima n'akasukira kabaka Dawudi amayinja wamu n'abaddu be bonna munnaffe abaali naye n'abasajja bonna ab'amaanyi abaali bamwetoodde kabaka. Awo Simeeyi n'avuma Dawudi n'amugamba nti no vaawo genda musajja gwe omutemu era atagasa. Mukama awoledde eggwanga ku ggwe olw'okutta ab'ennyumba ya Sawulo bonna. N'agamba nti no oyo yatta ab'ennyumba ya Sawulo oyo munnaffe gwanyagako obwakabaka bwe. N'agamba nti obwakabaka Mukama kyavudde naye abwa Abusaalomu mutabani wo. Laba kaakano otuuse okuzikirira kubanga oli mutemu. Musajja tatidde alangira kabaka n'abaddu baaba. Awo munnanga atuuliriza Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'agamba kabaka nti embwene enfu lwaki ekuvuma, nzikiriza ngende mutemeko omutwe gwe wali nga takyaddamu. Naye kabaka munnaye n'amugamba nti no munnaffe kiki nnina okukola nammwe batabani ba Zeruyiya? Bw'abanga akolima nga Mukama yamugambye nti kolimira Dawudi, kale ani anayogera nti nno kati kiki ekyamukozeseza bw'otyo? Omubenyamini oyo mumuleke avume kubanga Mukama yamulagidde. N'agamba nti olaba ne mutabani wange gwe neezaalira naye ayagala kunzita. Oba oli awo Mukama anaatunuulira ekibi munenge kinkoleddwako nansasulamu obulungi olw'okuvumibwa bwe ntyo. Munnaffe awo Dawudi ne basajja bonna ne beeyongera munange okutambula ne bayita mu kkubo. Simeeyi teyakoma ku ekyo munnaffe atuuliriza, naye n'ayita munnaye ku lusozi nga bw'abagoberera munnaffe nga wagye boolekedde, era n'agenda ng'abavuma nga tabaweereza munnaffe atuuliriza, era nga bakasukira amayinja bonna n'okubafumuulira enfuufu. Naye kabaka musajja wattu yalaga nti mulina kye mubukola n'akamu n'akeddagala, era kabaka n'abantu be bonna abaali naye ne batuuka nga bakooye, ne bagamba nno balina okuba bawummulako era ne bawummulyako awo. Munnange awo Abusaalomu ng'ali ne Akisoferi wamu n'abasajja bonna Abayisirayiri ne bayingira Yerusaalemi. Awo lwatuuka ku Kusaayi Omwaluki mukwano gwa Dawudi n'ajja eri kabaka Abusaalomu n'amugamba nti nno wangaala ayi kabaka. Abusaalomu n'amubuuza nti Kusaayi, bw'otyo bw'oyagala mukwano gwa Dawudi? Kiki ekyakulobera okugenda naye? Lwaki toyogera naye kitange mukwano gwo? Kusaayi n'addamu Abusaalomu n'amugamba nti nno oyo Mukama n'abantu bonna Abayisirayiri gw'abalonze, nange n'abeeranga wuwe era n'abeeranga naye. Era n'ekirala, ani gwe naaweereza bwe siweereze mutabani wa Mukama wange? N'amugamba nti nno nange nga bwe naweerezanga kitaawo era bwe ntyo naawe bwe naakuweerezanga. Musajja atuuse munnaffe yeke bamutumye nga mbega. Awo Abusaalomu musajja atu n'abuuza Akisoferi nti kale tuwe ku magezi tukole tutya? Akisoferi n'addamu Abusaalomu n'amugamba nti ati weeraliikirira, genda weegatte n'abazaana ba kitaawo balese eri munnange okukuuma olubiri. Isirayiri yenna balikuwulira, balimanya nti ebeddala oli wa kitalo nnyo nnyini ddala, baliwulira nti kitaawo munnange akukyayi. Olwo abantu bonna abali naawe balyoke beeyongera amaanyi. Bw'atyo bamugamba baaba jjukira alekayo abazaana 10 ne balambirira, kati agamba nti agenda egatte nabo onoowulira munaye kinaddako. Awo munnaffe atuuliriza ne bateerawo Abusaalomu eweema waggulu ku nnyumba. Abusaalomu n'agenda ne yeegatta n'abazaana ba kitaawe nga Isirayiri yonna eraba. Mu biro ebyo muganda ng'atuliza amagezi gonna Akisoferi ge yawangayo gakkirizibwanga era buli omu yagakkirizanga matino gavudde eri Katonda. Era Dawudi wamu ne Abusaalomu era bonna tebagagobanga munnaffe era bagagobereranga. Owulidde nelijjukira oli kyebaasuubizaani, kyebaasuubiza Dawudi ebyaddala ng'amaze okuba nti naye munnange ayonoona mu maaso ga Mukama Katonda nga yagadde mu kawulya. Munnange era nate Akisoferi n'agamba Abusaalomu nti kannonde nno abasajja 1,000
mu 2,000 ngene ponde Dawudi ekiro kyonna nja kumutukako ng'akyali mukoowu era nga weddemu n'amaanyi mukuba entiisa maga entiisa osooka n'okubayo kejje n'owulira naga n'abantu bonna abali naye bajja kudduka then nze nzite kabaka yekka abeere ng'avuddewo awo ndyoke nkomyewo abantu bo bonna gy'oli ng'omukazi waakomawo ewabba n'amugamba ati nno weetaaga okutta ali omu yekka bw'ati abantu bonna balyoke babe n'emirembe okuteesa okwo munafu atuliza Abusaalomu n'akusiima nnyo n'abakadde ba Isirayiri bonna. Awo Abusaalomu n'ayogera n'agamba ati nno naye mumanyi mumpitire ne ku gundi ne ku Kasaayi omwaluki tuwulye naye kyagamba. Kusaayi bwe yajja munafu atuliza eri Abusaalomu n'amugamba nti nno munaffe Akisofeeri atugambye bw'ati ne bw'ati n'amuyimiza olugero lwonna n'amugamba tukole tutya tukole nga bw'agambye oba si kyo gw'ogamba otya. Awo Kusaayi mugana atuliriza n'agamba Abusaalomu nti nno munaffe okuteesa Akisofeeri kwaleese omulundi guno si kulungi. Era nate Kusaayi n'agamba nti omanyi kitaawo wamu n'abasajja be ab'enjawulo alina abasajja ab'amaanyi era nga baliko obusungu ku myoyo gyabwe era balina n'obusungu munango obw'eddungu gye bagenda eyo kubanga okimanyi kiwogera kwati obakola bonna badduka eyo era bali ku ttale. Era kitaawo omusajja mulwanyi tayinza kusula mu bantu era kaakano yeekwese mu bunnya oba awantu abalala wonna olasobola kubanga omujja kumuwanga omuzuula. Namugamba nti bwe wanaabaawo abafa mu lulumba olusooka abanaakiwulya bajja kugamba nti no munaffe abagolezi aba Abusaalomu battiddwa nnyo wajja okuba ne boogera kubanga bakimanyi Dawudi wamu n'abasajja bamaanyi nnyo nnyini ddala. Namugamba era awo n'omuzira alina omutima ogulinga ng'omutima ogw'empologoma okimanyi bulungi nti ndoyo kitaawo. Yamugamba naye aliggweramu ddala amaanyi kubanga Isirayiri yenna bamaanyi nga kitaawo bakimanyi nti n'omusajja wamaanyi nnyo ddala era n'abo bonna abali naye basajja bazira. Naye namugamba nti amagezi genkuwa kuŋŋaanya Isirayiri yenna okuva ku Ddaani okutuuka e Beeruseba babe bangi ng'omusenyu gw'ennyanja naawe mwene olyoke otambale nga mumaze okuba nti muwera. Naga tuli muketta ne tumuzindiikiriza ne tumugwako ng'omusulo bwe gugwa ku ttaka tulita abasajja bonna obutabalekaawo n'omu. Bw'aliddukira mu kibuga kale Isirayiri yenna alireeta emigwa eri ekibuga ekyo ne tukiwalira mu mugga okutuusa bwe tutegeera munaffe atuliriza nga tebasigale kayinja nakamu. Awo munange Abusaalomu omusajja wattu wamu n'abasajja ba Isirayiri bonna ne bagamba nti okuteesa kuno kwa Kusaayi ebyaddala omwalo kyono kusinza okuteesa kwa Akisofeeri kubanga Mukama yali asazeewo okuteesa okulungi Akisofeeri kwe yali aleese munaffe kuleme kugobererwa alyoke aleete akabi ku Abusaalomu. Kati nno Abusaalomu asazeewo okwolibwa kuleke bagenda okwono. Munnange awo mu kiseera ekyo kigamba nti nno Kusaayi n'abulira Zadoki ne Abiyasaali bakabona nabagamba nti nno bw'atyo ne bw'atyo Akisofeeri bw'abadde munaffe wabadde Abusaalomu amagezi wamu n'abakadde ba Isirayiri munaffe bonna wadde amagezi ate bwe nti nange bwe namuwadde bwe namugambye kale nno mutume mangu muwulire Dawudi nti tosula mu kiro kino tosula waawo munnange asookerwa mu ddungu mu ngeri yonna noonya engeri gy'okuba nti osomoka kabaka munnange aleme kubanga munnaffe asalibwako n'abantu bonna abali naye. Awo mu kaseera ako Yonasaani ne Akimaazi ne balindiriranga ku luzzi Enerogeri kubanga baali beewala okulabibwa mu kibuga. Omuzaana n'agenda n'abuulira munnaffe n'abuulira na bonna ne bagenda ne babuulira kabaka Dawudi. Naye lwali lumu munnange atuuliriza omulenzi n'alaba n'abalengera n'ategeeza Abusaalomu
munange awo bombi munaffe kye bakola ne bagenda mangu nnyo ne batuuka ku nnyumba y'omusajja ebbakuliimu eyalina oluzzi mu lujja lwe ne bakka omwo. Munange omukazi n'adira ekisaanikira n'asaanikira ku luzzi n'anjalyako n'eŋŋaano ensekule nga tewali munange ayinza kumanya oba kubako kyamanya nti nno ddala waliwo abantu bakkiridde omwo. Awo munange abaddu ba Abusalomu ne bajja eri omukazi mu nnyumba ye ne bamubuuza nti Akimazi ne Yonasaani bali luddawa. Omukazi n'abaddamu n'agaa nti no basomosedde akagga munaye bagenze. Munange awe baanoonya ne batalabako era ne badde e Yerusaalemi nga babuze. Awo abaddu ba Abusalomu nga bamaze okuba nti bagenda, Akimazi wamu ne Yonasaani ne bavayo munange mu luzzi ne bagenda ne babuulira kabaka Dawudi. Awo ne bagamba kabaka Dawudi nti no munaffe okimanyi mugolokoke mangu nnyo musomoke kubanga Akisoferi abasalidde amagezi okubalwanyisa. Awo Dawudi n'assuka n'abantu be bonna munaffe atuliriza be yali nabo ne basomoka Yoludaani. Emmambya okugenda okusala bweti bappa baza okuba nti basomoka. Akisoferi bwe yalaba ng'amagezi ge mazima gennyini tegagobereddwa n'ateeka kibuyita amatandiko ku ndogoyi ye n'addayo eka mu kibuga kye ekyewaabwe eri. Era munnaffe n'atereeza eby'omu maka ge. Wamala obitereeza bulungi nnyo munnaffe ne yeetegekera n'agamba nti nno omugwa guli luddawa. Ne yombamu omuguwa ne yeetuga era ne bamuziika mu ntaana ya kitaawe nga ddiru ye maze eganya okuba nti munnange ekola ki eyitamu. Anaagamba atya kabaka nakulimbye nakugese oba nakulimbye limbye. Awo munnaffe atuuliriza Dawudi nga kabaka n'ajja e Makanayimu. Abusaalomu naye n'asomoka Yoludaani ng'alina basajja ba Isirayiri bonna. Abusaalomu n'alonda Amasa okubeera omukulu w'eggye mu kifo kya Yowaabu. Amasa yali mutabani wa Isira Omuyisirayiri eyali awasiza Abigayiri muwala wa Nakasi muganda wa Zeruyiya nnyina wa Yowaabu. Awo Isirayiri ne Abusaalomu ne basiisira mu nsi ya Giriyaadi. Era munaffe olwatuuka Dawudi bwe yatuuka e Makayani, Sobi mutabani wa Nakasi ow'e Raba eky'abaana ba Amoni ne Makiri mutabani wa Amiyeri ow'e Roberadi wamu ne Baluzirayi Omugiriyaadi saako mbozi n'abantu munange abaliwo awo. Kigambo nno munaye baleeta ebitanda n'ebibya wamu n'entamu saako eŋŋano saako munnaffe obutto eŋŋano ensiike ebijanjaalo empindi empocca ensiike omubisi gw'enjuki omuzigo gw'endiga amata g'ente munaye ne bagaleeta awo amakalu ne bamuleetera Dawudi n'abantu be bonna be yali munnaffe nabo naga nno munnange seekali kaluuse abeere ng'afuna ekyokulya kubanga bagamba nti nno abantu balumiddwa nnyo enjala wamu n'ennyonta era bakooye nnyo munange bali mu ddungu. N'olw'ensonga eyo bazire ku byokulya basooka nti balyako. Munange mu kiseera ekyo munu yatuuliriza awo Dawudi n'abala abantu munaffe abali naye n'abateekako munaffe kibayita abaami ab'enjawulo naga nti noke bali bameka bali 10,000 wamu n'ebikumi eby'enjawulo. Era kyeyakola nasooka ddira ejjeerye naga nalyawulamu kibayita ebinja 3 birambirira ebyenkanankana. Ekibinja ekyasooka ne kikulirwamu Yowaabu, ate ekibinja ekyokubiri kyo kyakulirwamu munnaffe Abisaayi mutabani wa Zeruyiya era muganda wa Yowaabu, n'ekirala ekyokusatu ne kikulirwamu Itaayi Omugiiti. Bano abamu ku abadde baleta amawulire eri kabaka. Kati kabaka asalawo n'agamba nti you know what, ekijja kijje tulina okuba ntulumba. Munaye kabaka n'agamba abantu be nti nange kennyini kanyambale baaba, ngenda naye kuba nti neenyigira mu kintu kino baaba, ngenda nammwe. Bagenda mu lutabaalo, bagenda kulwana nani? Jjukira nti Abusaalomu already yali afuuse Abusaalomu, ayaga kuba nti atwala entebe, yeefudde kabaka era yita kabaka, afunye sayidi ne kabaka Dawudi n'alina sayidi. Kakati naawo bagamba nti katulumbe ekijja kijje, kkiriza obagaana. Munaye kabaka agamba abalwanyi be abasajja ebijja byawuddemu 3 birambirira, nange kennyini ngenda genda nammwe. Ne munnange abantu ne bamugamba nti nno nedda tojja kugenda naffe kubanga ife bwe tunadduka abalabe
tebajja kussaayo mwoyo ku ffe wadde ku bantu baffe naye kunaafako munange ng'enkumi 2 oba kimu kyakubiri tulajja kufaayo aye baffe mune tebajja kussaayo mwoyo ku ffe naye gwe wekaweka nga kabaka ebyaddala nomala ofa kubanga wenkanankana abantu ng'omutwalo mulamba mu ffe n'olw'ensonga eyo kabaka kitegeeza bw'afa ebaloosi y'amaanyi nnyo nyonyi ddala kitegeeza ati nomunaffe n'olutalo lwennyini luba luwanguddwa kuba kabaka asobola okusigalawo ne babasse abantu be n'ateekawo abaserikale abalala n'azimba ejje naye nga ligenda maaso mpolampola balina okuba ne balumba ekijja kijje kale nno ne bagamba kabaka lisingako bulungi gwe kusigala weeteeketeeke munnange okuba nti otudduukirira ffe ng'osinziira mu kibuga kyo mune kabaka n'agamba nti kale kyemusiima nange kyenaakola era kabaka n'ayimira ku mabbali g'omulyango abantu bonna ne bafuluma nga bayitirivu nnyo omunnaffe atuuliriza era awo kabaka Dawudi n'alagira Yowaabu wamu ne Abisaayi wamu ne Itaayi n'abagamba nti no kale mumbayimanyi mbategedde mugenda mu lutabaalo mugenda kulwana gwe mugenda okuba oba gwe mugenda okulwanyisa yeyise kabaka ku sayidi eri mutabani wange Abusaalomu kati mbasaba era kino nkibakuutira nga mugenda mumukwata mpola mpola ku lwange omulenzi oyo Abusaalomu omutabani kabaka abagamba abakwata mpola kitegeeza abategambe tino tebamutta owuwe okuba owumba akuba owuwe akuba awumba kabaka atuma nejjukira muganya okuba nti kabaka togenda wesigala wano onotudduukirira ng'oduumire mu kibuga ky'omunaffe ky'omaze nti ozimba mu Yerusaalemi munnanga abantu bonna ne bawulira kabaka kye yalagira abaami bonna ebigambo ebyo ku Abusaalomu abasirikale bagenda okuba nti bakotta emmundu ne bawulira ebigambo ebyo kabaka byabagambye temutta omutabani mukwate mpola mpola omulenzi Abusaalomu afuuse Abusaalomu mugana nga atuuliriza awo mugana nga atuuliriza abantu ne batandika ne beteekateeka okutabaala okulwana ne Isirayiri jjukira Isirayiri yaleese okuba nti ekyuse eri ku sayidi eri olwo mugana nga atuuliriza olutalo luli bayita kafungula nkete ne luba mu kibira ekya Efulayimu era awo abantu ba Isirayiri ne bagobebwa eyo mu maaso g'abaddu mugana nga atuuliriza ba Dawudi era kigambwa ne bayokka ku lunaku olwennyini okuttibwa kwali kuyitirivu nnyo okw'abasajja ng'emitwalo 240 nga battabaani batta abasajja ba Isirayiri abaali beewagudde nga bakusaidiya omwana omulenzi oli Abusaalomu munnanga olutalo lukigambibwa lwabuna ekitundu kyonna ekyo bali balwanira awo mu kibira era ne kitta abantu bayitirivu nnyo ku lunaku olwo okusinga ekitala bwe kyatta awo nno mugana nga atuuliriza Abusaalomu nga kabaka w'esayidi eri munange yewaŋŋamiza ku namulondo ku sayidi eri kigambo yali yeebagadde embalaasi ennume muganda wange era abaddu ba Dawudi ne bamugwikiriza nga tategedde bamugwikiriza tategedde muganda wange atuuliza embiro n'asooka agisimbula ne badduka bwadduka emisinde emiyitirivu ennyo nnyini ddala endogoye kwe yali ali ensajja bweti neyita wansi w'amatabi amaziivu ennyo ennyo ag'omwera omunene era kigambibwa olw'okuba nti jjukira nagamba nti omusajja ono Abusaalomu yali ng'akuza enviiri nga mpitirivu nnyo ng'era azisalako buli nga baga nti omusajja mugogoofu ng'akuza enviiri n'azisalako nga nnyingi nnyo bazipima n'ozipimanga amazima gennyini zaalinga nnyingi nnyo ku mutwe gwe era mwana mu kujja mu lutalo enviiri zaali zikuze nga mpitirivu akati wamugoba emisinde n'adduka endogoye mututte emisinde ayita wansi w'amatabi agali munanga maziivu ag'omwera omunene omutwe gwerengera muganda ng'atuuliza enviiri ne ziwagamira mu matabi bapa ogw'omwera ogwo enviiri zikutte mu matabi ag'omuti bamuleeta emisinde endogoye kwali munnaffe atuuliriza emutwala sipiidi wawagama bw'ati omutwe guwagamidde mu matabi musajja wattu n'alengejja olwo ye endogoye munene eyitawo emisinde nedduka emisinde munnange laba okulengejja okulyawo muli mu lutalo bakweta kaguddeyo munene wabawo omusajja eyakiraba n'amulengera era we yakiraba n'abuulira Yowaabu
n'amugamba ati nno munnaffe ebyaddala gwe munne komanda waffe ndabye Abusaalomu ng'alengejja kumwera. Agamba Yowaabu. Yowaabu n'amugamba omusajja ono n'agamba yamubulya naga ati nno oba ggwe kiki oba omulabye ki ekikolobedde munnange okuba nti omufumita n'omutta. Munnange n'amugamba nti oba kumutta musajja ggwe nalibadde nkuwa ebitundu bya ffeeza 10 birambirira n'olukoba olw'abalwanyi. Munaye omusajja n'agamba Yowaabu n'agamba ne bwe wali mpadde ebitundu bya ffeeza 1000 ebyaddala sandisobodde gola mukono gwange ku mwana wa kabaka, kubanga twawuya bulungi kabaka ng'akulagira wamu ng'oli ne Abisaayi wamu ne Itaayi ng'agamba nti mwegendereze bannange twabakola kabi konna ku mulenzi oyo amayiddwa nga Abusaalomu. N'agamba naye singa najeemedde ekiragiro kya kabaka ne mutta, kabaka yali kitegedde kubanga tewali kigambo nakyo munnange ekikwekebwa kabaka, era naawe wennyini tewali mpolereza. Okiwulidde? Kitegeeza nti nno yali ajja yalinga awonye awo mu kaseera kennyini ako, naye ddala yali awonye oba nedda. Munnange Yowaabu olwo egamba ebyo n'amanya n'agamba nti nokke bwe kiki kibadde akasajja kaganya okutta omusajja gwe twajjiridde. Munnange kyeyakola n'amugamba nti nno sijja kuddaawo munnange ate naawe kulindayinda nga ggwe bw'okoze. N'alumba naye ekibira, bali mu kibira bakiridde. Yasanga musajja Abusaalomu muganda wange enviiri zikyawagamye, omuti gumukutte alengejja bulengeso lyataasa tewali ataasa. Era Yowaabu munnange atuuliriza kwe kuddira obusaale 3 bulambirira n'abukuba Abusaalomu mu mutima ebyaddala, n'abumukuba mu mutima mu kivaawo wali omutima bwe yali ng'akyali mulamu ng'alengejja ng'ali kumwera bambi. Kali n'abeerayo tannaba kuba ng'afa, Yowaabu n'alagira n'abalenzi 10 abatwalanga ebyokulwanyisa bye ebya Yowaabu bennyini nabo ne bajja mugana ng'atuuliriza ne batandikira waakomye ne bafumita omusajja ono Abusaalomu ebyaddala, era musajja wattu nassa omukka ogw'enkomerero, ekitegeeza n'afa. Bassa omulangira, basaani omulangira owa kabaka Dawudi. Awo muganda ng'atuuliriza ng'omusajja amaze okufumitibwa afudde, Yowaabu ng'omu ku muduumizi ow'ekibiinja ekisookera ddala n'afuuwa ekkondeere, abantu ne balekerawo munnange okuba nti bawondera Abayisirayiri. Ne bakomawo kubanga Yowaabu kitegeeza nti ekkondeere lyali bayimiriza. Era muganda wange we bakomawo ne balaba nga Abusaalomu mufuuwa jjo, ne batwala omulambo gwa Abusaalomu ne bagusuula mu bunya obunene obwali mu kibira ekyo, ne bagutuumako n'entuumu ey'amayinja ennene ennyo nnyini ddala. Era awo Abayisirayiri ne baddukira buli muntu munnange mu maka ge bagana otuleka tuwedde. Abusaalomu muganda ng'atuuliriza bwe yali akyali mulamu bwe yali akyali mulamu kigamba nti no yeesimbira empagi mu kiwonvu kya kabaka ye kennyini, era nava nayogera n'agamba nti nno sirina mwana kwe balizijukirira linnya lyange, n'olw'ensonga eyo empagi eno ngituumye erinnya lyange era kwe bajjanga okunzijukirira. Era muganda wange n'agiwa erinnya ng'eyitibwa ekijjukizo kya Abusaalomu. N'olunaku lwaleero muganda wange atuuliriza erinnya eryo era bayita empagi eyo. Kakati omusajja afudde, kabaka yabagamba temutta mwana wange, newankubadde nga yali waggudde yeefudde kabaka bagambye nze mwagala kubanga munnange azaala ekibi akiwongerera. Tutuusa akaseera afudde, bagenda kugamba batya kabaka, ye kabaka agenda bagamba atya? Yesu tuufu yali munnange yeetaaga entebe eno kwati agitwala ayawuddewuddemu neggwanga oba abaana ba Isirayiri abayawuddemu bajeemedde kati kabaka Katonda gwe yabawa. Akaseera katuuse, Dawudi yali alowooza nti naye Katonda yamukyawa. Katuusa akaseera agamba nti maybe omwana ayinza okuba Katonda gw'alonze, ne baaba si akasibwe kyali kubanga omwana maze okuba nti attibwa. Kabaka bamugamba awulira atya? Bw'obeera ggwe ogambye abaddu bo abalwanyi bo temukwata ku mwana ng'okuba nti mumutta, mwetaaga mumunetenga mulamu. Bo bamusse, bakomawo bamukwese neeyo bamubisseeko kye bayita amayinja. Ani agenda okukuba amawulire ago? Obakuba amawulire ekyekiddirira muganda ng'atuuliriza. Abaana ba Isirayiri bennyini
balese mu kulwangana Abafirisuuti. Abafirisuuti bakyaliyo bakyapulaninga obudde bwonna okwali balumba, ne bano bali mu kuba nti betta n'okwetta, banaso okuba nti balwanagana bokka na bokka nga mu Isirayiri. Onaga ntwala wano ani yewangula? Wetubuuza muganda nga tuliza Kaluma Nywera avaawa? Nagamba bulijjo nti n'obudde butusalako tokyenebe kuganga biyitirivu nnyo nnyini ddala, naye nkutegeeza butegeeza ne nkujjukiza nti Omulangira Kaluma Gigange. Mube bulungi, twalikirawo natona konderako era mweraba.